Sanyuse okubeera nti era munoonyeza celeb jazz. Twazitandise dda. Tutandikira ku bonyini tugenda mu lunaku omukulu. Sente abantu bakaaba. Wali promoter. Saali promoter. Ndi promoter. Naye okusinziira ku mateeka ga gavumenti essaawa eno tuli mu maziga, tewali mirimu. Kati singa ndi mu kwetala ku konfaminga program ya Christmas 26, Boxing Day 31, fireworks, kufuna permit biki, singa kati bye tulimu. Nze anti ekibi kyange nze ninga mbwa siboggolera watali waffe. Nze njagala wano. I'm never comfortable kugenda kukolera bweru wa ggwanga okuggyako nga kiri very professional oba nga it's a collaboration and gwojja kugamba nti abalala bagenza okukolera ebweru, but ondowooza tewawera bapromota babiri kankigaziye, tewawera bapromota 5 Bannayuganda abagenza okukolera ebivulu wabweru w'eggwanga mu festive season eno. Dynamics nyingi ezikyuka, ebintu bingi nnyo. Bw'ova wano ng'obadde otegekera wano n'ogenda otegekere Tanzania oba Burundi oba Rwanda oba Congo oba Sudan oba Kenya, bintu bingi nnyo bikyuka. The dynamics are very different. Weekend ewedde experiences waliwo awadde ez'akaliro yanza wadde tuzitunulemu katono nnyo baagala awadde balasoba yasinga okutwala wadde bbiri azawe bbiri naye omuyimbi omu ate afuna awaadi Dianaa n'avaayo n'azikubamu olunyindo za kost wagira kinga ekyo kyogeraku. One, Spice Dianaa has every right when aggrieved to come out and speak her mind. Talina kikyamu kye yakola. Eyo misconception olumu abantu gye baba nayo nti because ekintu kitegekeddwa gavumenti tekirina kwogerwako. No, gavumenti tekitegeka kulwayo, ekitegeka ku lw'abantu. Ate olaba gavumenti eyinza okuba nga ekola ekkubo, ne wabawo omuntu ali aggrieved n'agenda ne mu kooti n'awaabira gavumenti nga bakola ekkubo, bakola luguudo, balukolera millions and millions of people. So and nze olumu ebintu saagala bitwala personal. Spice Dianaa sijja muteeka mu mbeera nti yalumba an individual oba yalumba government. No, ye ya complaining. Oba teyafuna, kituufu teyafuna, talina kikyamu kye yakola. Otegera kye ŋŋamba? Nze kasita omuntu avaayo n'abeera nga baalina waali n'abeera aggrieved n'avaayo n'ayogera ekimulumye, kiba na health eri abategesi okufuna feedback eyo nti waliwo omuntu eyanyiize
lwa nsonga ki bweti ne bweti ne bweti tukiyigirako ki emirundi egisinga buli lwobanga buli kyokola ofuna bakusudiya bokka olumu obeera n'obuzibu. You need people to critique you for you to make yourself better. But bw'obeera nga olina only tick, okay, wabaawo ekizibu. So I don't have a problem with what she said. Yagamba wakiti babaleka ne betegekera ebivulu wakibo betegekera ebivulu ng'ate abantu twali bangi twali n'abamawulire abantu baali bangi. That was a very valid concern. Nze nja kwongera okusaba President waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. I don't think the President can see this video clip, but I am sure some of his ADs can see this clip. And by ADs ntegeeza abantu abatuukirira President aboogera naye. Kyangu nnyo okulaba celeb jazz. Nsaba President mumusabe atugule lwa nsonga entertainment industry eyimirizaawo abantu bangi nnyo. And okukitegeera obulungi tosaana kutunuulira bayimbi bokka. But I will use this opportunity ngambe nti entertainment industry omuyimbi Jose Chameleone bw'ategeka ekivulu okugeza n'ateeka ekivulu ku cricket oval e Lugogo. 1 venue agisasula sente nyingi. 2 wabaawo abantu abajja okutunda enkoko, okutunda obummonde, okutunda amazzi, okutunda swiiti, okutunda chewing gum, name it, t-shirts, key holders, byonna bikimu. Naye abantu abo ate bye batunda si be babikola oba si be babirima, kati balina gye babisuubula. So you can imagine nti abalimi b'obummonde babenefitinga nga omuntu omuyimbi omu Jose Chameleone atadde ekivulu ku cricket oval. Abalunzi b'enkoko babenefitinga, abalunzi b'embuzi babenefitinga. Bwe nzira ku balunzi nga ab'enkoko kitegeeza abakozi b'oyo omulunzi bafuna, abamusappulayinga emmere y'enkoko bafuna, vet amujjanjabira ensolo afuna, atunda eddagala ly'enkoko afuna. That is what we call the knock-off effect eya entertainment industry. Nkuteyo just kantu katono nnyo. N'olwensonga eyo okutegeeka let's say award ceremony nga Janzi, maybe oyinza okwesanga nga 200 kale katukigaziye 500 people benefited. That is one award ceremony. Kati lowooza singa entertainment industry gulwa ebivulu bimeka on one day, Friday. Then genda mu bara meka, genda mu clubs meka, and how many people ababa benefiting. Yes, we respect ebyobulamu, but we've seen so many instances where so many people have congregated. So ekiraga nti embeera eringa eyaterera. N'olwensonga eyo nsaba ba ADs ba president, nsaba ba Ministry of Health, nsaba ba scientists ba president mutugulewo tusobole
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo